basatu bakubidwa amasasi, babiri balumiziddwa ebyensusso. Hon.Namboozi ayingidde mu lutalo ate nga n'omusirikale wa poliisi eyamutomedde wa Subaru akwatiddwa mu ngeri y'emu. Alien Skin ayina obubaka bwa Edikenzo ne Federation ate nga mukwano gwange ekiri ewakatolu bwama ebigambo biyitingana okuva mu bannabyabufuzi ab'enjawulo. Byonna ngenda kubanga mbikutuusaako. Itongwa ajjemu omukyala Juliana Kanyomozi empewo era nga nabyo mbirina bulungi nnyo. Ampuliriza amawulire tulina mangi olunaku olwaleero. Nzikiriza nkubuuzeeko osiibyeyo otya kansubire eti noli bulungi munnayuganda. Nange ndi bulungi ntuuse okuba nga nkutuusaako agabadde gy'otabadde mukwano gwange. Nzikiriza nkusabe ogende maaso n'okubeera ng'osubscribing omukutu gwaffe mu ngeri y'emu. Genda maaso n'okubeera ng'ate olikinga video zaffe. Tutambula ne Haji Abudu Ngabo ono ng'asangibwa Haji Abudu Ngabo mulombi wa dduwa. Munoonyeko mukwano gwange osobole okuba ng'ate otaasibwa mu bintu bingi. Njagala kutandika n'omukyala amanyiddwa nga Juliana Kanyomozi. Juliana Kanyomozi olunaku lwabadde lwaggulu omukulu amanyiddwa nga yeekolera Itongwa yataddeyo post ne video nga yeebuuza Juliana Kanyomozi lwaki gwe toziika oli ludda wabanno baggwawo tosobola kuba ng'obabeererawo. Omanyi omuntu omukangamu n'omanya. Juliana yamaze n'ayanukula kitegeeza Itongwa yamugjeeyo mu biseguusi gye yabadde yeekwese. Ampuliriza yavuddeyo n'agamba nti nze nasindise miliyoni 2 na contributinze miliyoni 2 gwayogera wakozeewo ki? Ekiraga nti nno yakitegedde bulungi. Mu ngeri y'emu waliwo akatambi kenjagala okulaga. Omusajja yabadde avuga emmotoka ekika kya Subaru yatomedde omusirikale. Naye omusirikale ono abasajja bajja kufiira mu byenfuna. Abasajja bajja kufiira mu byenfuna. Bw'otunuulira akatambi kano n'engeri gye yatomeddwamu oyinza okwebuuza omusajja omusirikale yabadde afa ki? Ekinene nnyo ekituuka ku kurisikinga obulamu bwo. Naye nga omusajja ono yakwatiddwa, poliisi yamaze nemukwata ne n'abasirikale nammwe tosobola risikinga bulamu bwo kubanga okwata emmotoka emu. Kale njagala tuveewo wampuliriza olunaku olwaliro mulongo katolu bwama awummuzibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera naye nga woomanya abalongo obudde bwawukanamu. Babadde batugambye essaawa 10 ne kirabika bagenda muteekayo essaawa nga 11:00 obudde bw'abalongo bukyukamu. Abantu bangi bagenza okuziika katolu bwama. Abantu bangi baziise katolu bwama. Kale nno ebiriyo saidi zeeyo olunaku olwaleero agenda mu nnyumba ye ey'olubeerera mwagenda okubeera akaseera ke konna naye ng'abantu bo bagezezzaako okubeera nga baziise katolu bwama mu bungi. Bamemba ba paalamenti, abakulu mu bitiibwa eby'enjawulo bonna baweddeyo. Kale nno twebaza abagenzi okuziika. Omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa. Ennaku ze ziweddeyo olunaku lwaleero ziyasaba yafa Lwakusatu, ennaku 7 ziweddeyo lunaku lwaleero. Mpuliriza njagala kusooka nkutwaleko wa Hon.Namboozi. Hon.Namboozi yavuddeyo olunaku olwajjo n'ayogera ku musajja Bebe Cool okugenda n'ayogera munnange ku PCM nti oba oliawo esinga MDD degree. N'agamba nti wandibanga omusajja ono yayina ekikyamu. Namboozi saagala kulwawo kamubawe. Bannayuganda bannange basebo ne bannyabuuka mbanjulire. Ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba mayumba agali ku mulembe, plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba.
Gwabeetaaze n'ayagala okumanya ebisingakaawo kuba ku nnamba z'essimu eziri awo onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze kuba ku nnamba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jukira yefeba Alihira Holdings Uganda Limited. Have it all. Nawulirawo wano n'omusajja omu ng'agamba ng'ate yeebala mbagezi mbu okusoma n'odropingira out mu HSC oba osomye nnyo okusinga omuntu eyagenda Makerere n'afuna diguli oba diploma mu MDD. Njira ali awo ayogera njira ayagala n'abantu bamuwulirize ngaga nze nakola PCB simanyi PCM simanyi ki ku A-level n'olwekyo ndi w'amaanyi nnyo okusinga omuntu eyagenda Makerere n'asoma diploma mu MDD. Kakati n'obuuzo n'oba mukole ntya batwonoonera abaana mukugambye Dr. Namulaba mwe mudde wano omuntu eyeyita ow'ebbeeyi n'akootinga Shakespeare mbwera Shakespeare n'agamba naye nga Shakespeare wo owuwe kato amujerega amusekerera. So tulabye nnyo n'eggwanga lino era nze nyigira nnyo abantu abakozesa ebigambo bibiri kati bizze mu language yaffe ate bizze kuguna omulembe mbono tomuyita katemba azifu nti katemba bya busiru oba nagamba bino si bya bufuzi kati n'ebyobufuzi nabyo babikwasize ekkuba eryo okubyetamya abantu abaana abatulaba wano oba n'abazadde omwana wo okubanga muyimbi nga muzinyi w'amazina nga muzanyi wa katemba nga comedian nga kato bw'abadde ekyo ekintu si kibi era ngenda oluusi n'engumya abaana bange temufaayo musome diguli zammwe mu kyebufu. Jeno Yoweri Kaguta Tibahabulwa Museveni avuddeyo n'akiriyalinga air ku bigambo ebitambula around the social media nti oba oliawo ali mu mbeera mbi nti yatwaliddwa mu ICU agambye ndi mulamu sinnaba kutuuka eyo mu ICU gye ndaba bagamba ago mawulire ga bulimba nenga of course waliwo n'abagenze maaso n'okubanga bamwagaliza oba oliawo obulamu obulungi ne bavayo ne boogera ebigambo bingi benjagala nga siboogeredde amukwano gwange osobole okubanga obeerabirako tutambula ne Aji Abudu Ngabo era nga mulombi wa dduwa munoonyeeko asobole okubanga akuyamba kankuwe ku bantu bano akatono nnyo tusetule emboozi. Amulekerani okyaka kusomesa paka kumala agenda afunire ebweru amala obusawo nga wooli akujjanjabe amala kuwa olina omusomesa paka nga amaze nange okunjanjaba nange ndi mulwati ate waliwo ani omulala kalinda yafadde oliwo olidego wekaboti kibalo weka noga kutunuuliddeko ojjanjaba botuwa kimu kyonna tutunuulidde gwe wotugenda ko tekisoboka kyali mulamu taata ono abatawakanya nteekateeka za Katonda. Okay, katufune ku mboozi ya Alien Skin musajja mugezi era njagala owulire interview eno ojja kutegeera nti ono gaayi se wa bulijjo engeri gyaddamu ebibuuzo maani ate eno yo giwulirize njagala ogiwulirize naye wa video yaffe like mu ngeri yemugenda maaso n'okubanga osubscribing eyakatwegattako omukutu eri ku DPTV Uganda of course mbeera Sajime abeera okubanga mbatuusako ebyenjawulo katufune Alien Skin ngaddamu ebibuuzo bino. Webalanyoza hatoto amanya gange nze kali Isaac Keys akali amago kagamanye nkyusa nino omwami amanyiddwa nga Mulwana Patrick abangi muyitanga Alien Skin ayakubye ennyimba eziwerako storming the entertainment industry by storm n'ennyimba ze ezize wabula bingi bizze bimwogolwako bukyangayingira entertainment industry uncut kalakata kino kye bayita official unveiling mu entertainment industry because for tukukwatako tewali mulala atayinza kwerijjamu otuba tetunnakukwatako kitegeeza tonnaba kitegeeza atudde waka olina beera kusanyuka TV ni uncut kalakata omukulu Alien Skin Mulwana Patrick nsanyusa okulaba ku uncut kalakata. Nzina nsanyusa obalaba mune muzanyuka okunsanga kwa munsanze wa nsanyusa okusanga wano nage nsanyusa okulaba obulamu buli butya bwana Mulwana.
obulamu tewadde bubi nnyo. Ofuuka otya Alien Skin olunaku olwaleero nga ggwe okuva mu Mulwana? Mulwana desago manya gaki ga kitiibwa kiri eri ekyennono kati ate gano ga saidi eno yaba kibanda yaman. Mu mannya gali mu nsi yonna n'osalewo okubeera Alien Skin mu lufuutifuuti ekimenke. Kubanga nawe gwe Keizi siwe kiri ozalwa ki gwe Keizi nga nze Alien ngono gudo kitegeeza osalawo obusazi nobeera ekyo kuba self service. With your kind of music kiki ekyolowooza ekyakuwa ettutumu okwawukako ku ba Rising Stars abalala bonna n'obeera kino kyoli olunaku olwaleero? Ekisinga okubeera ekyamakulu mu nsi tokita kwezuula mwana. Kitegeera kasita gwe weezuula oba sofa n'ozuula ne maketi yo ebisigadde byanguwa nomanya nti nze ngwa wano kino okugamba ekyo omanya nti ejjanzi teribuuka naki mbogamba nti ndi janzidde nibeera mayanzi. Era nze kisinza okumpanya ettutumu just nina akatale kange kali nnyo mu ghetto. Ekitegera mugenzi okutuuka eno okundaba naye nga sapooti yava wansi eno mu bantu bano ngaffe abanyoomebwa. Mu ghetto wamalayo omazeyo bbanga ki era lwaki bakukkiririzaamu nnyo mu ghetto eyo? Mu ghetto nyinza okugamba nti simazeyo bbanga ddene nnyo nate nzaaliddwa mu eyo embeera badde nga mu kiwempeeyo wansi kansanga okitegeera. Era mu ghetto zeeyo kati jasi bwe nkoze kati nitandika okugattako ghetto mpola mpola. Tosobola kuba international nga tona bakuba loko. Sokera waka nodda ku kyalo division we batyo district wetyo wetukula isebo. Bikolwa ki ebiri mu ghetto by'olyokola mu ghetto nga kati watuuka eno wabirekayo? Sina kikola kyonna kye nalekayo. Gwe bondaba manya nyinza okuba ndi kifaananyi kya ghetto mwana. Toyina kye walekayo? Nze kati kyogamba bonnengerawo isolo gamba omuntu nto yava mu kikomera. Yolo yenze mwana. But music gw'ofulumya inspiration eva kuki nga gwe ghetto youth era your choice of words lyrics zisinziira kuki? Oyina oluyimba lwe bayita Anirule nalwo tujja lwogerako. Kati ffe tuyimba ku bituufu tuyolobola n'olimba olimu kuzina esembyo ne bagamba tulanga enfuna yo this is me deriyomi. Kati nze sigenda kukola nnyo kisanyusa balala nga nze sinakwesanyusa okitegeera. Ate ekyo n'okumanya nze nnyimba nga waliwo akatale abali mu katale ako nga babitegeera. Tosobola buuza mwana wa ghetto nti wamma ekigambo boni Anirule tomanyi kitegeeza okitegeera. Ate nga boni vererake kubanga ffe twaki tuzaalibwa n'omukisa gw'amaanyi nti no industry somero okitegeera. Kati nze mba nzaliddwa mu ghetto manya mba nzaliddwa ku university okitegeera. Ogamba ghetto bangulo byebinjigiriza bangulo kuma ghetto bobo kimenye kiringa ekiri get higher education to teach others. Ghetto kigwayo kitya? Get G higher ye H education ye E to teach double T others. Okay, that is Alien Skin for you. Woohoo! Nenga mawulire agenda kugetulina katusoka mawulire gano ag'abantu abakubidwa amasasi mukwano gwange nzije nkuwe abantu abameka abawaddeyo amabugo tosubwa emboozi eyo bameka abawaddeyo amabugo kukufa kw'omugenzi Kato Dubwama. Mukwano gwange olunaku lwabadde dwajo lunaku lwakubiri mbitundu bya wali mu Kisenyi waliwo abatamanya ngamba abazigu abali amude oba abakwata mundu ababadde balumbye ekikomere ekimu eky'Abasomaliya ne bagenda maaso n'okubanga basindirira famire eno amasasi. Abantu abawerera ddala basatu bakubidwa amasasi wabula omu yafiiriddewo ayitibwa Labani Muhammad ye yafiiriddewo era nga twategeezeddwa nti Labani Muhammad yabadde musajja musuubuzi
musajja mukulu ono bambi ye obulamu bwalugendeddemu naye nga amasasi ganyose kire sawa zabadde nga 3 ez'ekiro ne bagenda maaso n'okuba nga babakuba amanda abalala bagenze n'ebiwundu biwerako ababiri kyannaku nnyo nti emmundu buli lunaku zikyagenda maaso n'okubeera ng'ate zikozesebwa mu bulumbaganyi eri bannayuganda ab'enjawulo newankubadde bano Basumaali naye ate omanya bwe kiva mu Basumaali gye kiba kiraze naawe kisobola okusanga ewaka kale nno byandibadde birwanyisibwa mu bunnambiro kitalo nnyo nyini ddala munzikirize nga sinnaba kubanga neeyongerayo mbajjukize Aji Abudu Ngabo yes ngono mulombi wa dduwa munoonyeeko mu ngeri yemu tutambula ne Al Hila Holdings Uganda Limited be batuteekamu mane sente okubanga tukutuusako ebintu bino munzikirize mbateereyo akatambi kano ka video akalaga abantu bameka abagenze maaso n'okubanga bawa obuyambi oba amabugo eri omugenzi Katolu Bwama n'abafamire n'abenganda abasigaddewo ngenda bateera wano nsaba Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire mubeere bulungi mweraba listi weeri tusaba kimu kirungi omuwanika yagakuŋŋaanyiza Mr. Semakulayo amazima ne waliwo wana amabugo kuba amabugo agatobwa agaleka gali mu miliyoni 2 ngamanji kudda waggulu naye waliwo amabugo wana agasinze okubbibwa omuntu yabba amabugo ga Martin Angume emyaka 9 egiyise tukyakumanyi oba tumukubewo erinnya abantu bamumanyi tumusonyiwe Munnakatemba kale kakati yabba amabugo ga Maiso Fred ekimuli kya Roza naawe wagenda mu byafaayo nga si birungi naye Roza abagenzi tebabakolimire ayabba amabugo ga Pade Bitama nawe naye Pade Bitama afuna ebizibu amabugo ga Bisirani ng'ogabbye yawanganguka n'okuwanganguka asigala akukolimira mpaka naye nkunyonyo omukulu yagenda ne buwanganguzi kale ulida kimbonyabonya kati aga Paulo Gafero gabuzaabuza obage gatta kitaawe kubanga kitaawe yakayanira ebintu bingi ngate mukiramu Kafero ga tatubukanga ne ku mulambo gwange kyobola bamutwala ku kalenda emakindi ate nga kitaawe abira makindi kati ne bala mitwala ku National Theatre nga bwe yalama ga kitange ate kitaawe n'agenda ku ntana beyo omulambo kakati kitaawe naye yamala bubi nenkunyo yafa bubi tusomereko ku mabuga abo gatambudde gatya ya mabugo ga Katolu Bwama banene be basinze okuwa amabugo naye n'abantu ba bulijjo 10 baluleese asooka waggulu Honorable Anita Amongo Speaker of Parliament miliyoni 10 Honorable Robina Nabbanja Katikkiro wa Uganda miliyoni 5 ekibiina kya DP miliyoni 5 Palaso mitwala 3 Alien Skin mitwala 5.5 Kiyimba babizizza mu byabifu anenda kituufu kuno sikubuzaabuza Alien Skin yawadde amabugo ga mitwala 5 mwezi Palaso nawe amabugo ga mitwala 3 kakati omuntu n'agamba nti era seekuyaza empayiriza bannaye ono bwino kiyinza kuwayiza jjukira amabugo gano bagabanja singa ng'osoma lisiti nga nfu kati gwe ne bakuteeka mu kattu saaga akunteeka nze mu kattu kawere Ketti Musa Kavuma emitwala 5 Alozias Bugunyu Pastor miliyoni 5 Sylvia Namutebi Mama Fina miliyoni 5 yo yasooka n'okuleeta ssente yalaga bano bonna nti osobola okuleeta ssente yazike yakeera ku maca ng'awulidde munne Katolu Bwama mukwano gwe nnyo afudde Honorable Thomas Tayibwa alimyuka speaker miliyoni 10 Lord Mayor Elias Lukwago miliyoni 2 Jeno Katumba Amala miliyoni 2 n'omuceere kiro 5 Honorable Alozias Mukasalbaga South miliyoni namba ono yasikira Katolu Bwama Honorable Pamela Nasio mukazi Budaka miliyoni 2 Honorable David Serukenya Machindi Sabagabo sente ezakoze mulumbe tensi ezakoze mulumbe Eva Brown emigati ejaliiriddwa Haruna Kasolo Minister wa Microfinance miliyoni 2 migati bakyali mu kulya migati bajali kajawe anti bajinywa kunagira banange ngenda kuziika nda kugiraba Honorable Jesse Muyingo Minister w'ebyejigize byagulu miliyoni 2 Honorable Alan Sewanyana Machindi West miliyoni 1 ka David Kalwanga Busujju omubaka miliyoni 1 Emos Musime Kabula mbaka mitwala 5 Charles Ngabirano Rampala naye mbaka miliyoni mitwala 3 anti Katolu Bwama yaliko mubaka wa parliament kyobala abaka be basingano bungi 216 paka 221 Alozias Mukasolo ya mujjayo kakati Shamim Malende omukyalo wa Kampala mitwala 5 abayimbi 6 abakulembeddwa Great Sekamate Grace yalimu Eagles Production kati ngalimu America $10
ezo kitegeeza milioni 3.7 okusinziira ku dollar rate. Centenary Bank milioni 3. John Bosco Muwonge omugagga mu Kampala milioni 2. Hajat Misa Kabanda minister wa Kampala milioni 1. Babiri Kabanda yali mubaka parliament milioni 1. Eddie Kenzo milioni 1. Spice Diana onono addukirira buli muyimbi buli kizibu yasookawo mitwala 5. Stabwa Natolo mitwala 5 jukira katoya fira mudwaliro Stabwa Natolo. Stana Medical Center yonamwaya. Veronica Kadogo Parliament Hona Mubaka mitwala 5. Gomba West Robina Rakojo anaye mitwala 5. Godfrey Saz Gomba East mitwalo 10.15 zizijjako. Freddy Kayondo Mubaka South Mukono South mitwala 5. Muhammad Chibedi Mityana North mitwala 5. Onosise Namuju Muchala Werwengo milioni 1. Abubeka Kawalia Lubaga North milioni 1. Kakati no Asmani basalirwa municipal ye Bujiri mitwala 2. Ono Mubaka teyali sento notono. Zezo mabugote bagasala. Nkomye kwa 2 wano. Betty Ethel Naluyima Mbaka mukazi wa Chiso naleta yaje zimerese ninde. Yali mitwala 2.15 zizijjako. Izo 5 tuzireke. Wakayima musoke onalebo municipal ye Nansana. Ono ngagevedde. Municipal mitwalo 10. Mubaka. Njotandisa okugenda nga tunataka. Hadi nange mpulira akaserezike. Honalebo Muhammad Center Ibukoto Midwest mitwala 4. Honalebo Evans Kanyike mbadde manyi Chris Evans yawadde mitwala 2. Ibukoto East tasola ziweza. Honalebo Amos Rugolo Bintenjero North ono si wa Magati. Milioni 1. Honalebo Pauline Chaka Kemirembe mukazi Lyantonde mitwala 4. Honalebo Patrick Nsamba Kasanda North mitwala 2. Honalebo Sylvia Nayebale mukazi Gomba oyatwikirire wa Femadu mitwala 5. Ruth Nankabira Honorable Minister weba masanyaze milioni 1. Honorable Gareth Namoga Mawogola South mitwala 2. Honorable Francis Naba Katabazi Kalungu East mitwalo 10. Bane mitwalo zino ndiso manje yetegereza sikulango liyalise milioni 2. Neze ezo kakati Richard Rumu Honorable Mityana South mitwala 2. Honorable Mpindi Bumali abaliko obulemu mitwala 2. Honorable Taya Jofule Kakuto. Naye yalesezo. Ezimeka. Zisoma amaze kanzi bagambe. Zizo noze zisemba yo anatogamba nti yalese mitwala 5. Yes. Kakati yogere judge no Salim Sale. Yawaddeyo milioni 5. Is it? 5. Milioni ize kyasinzo obungi. Nyina nezena wideze bawadde mchala wakatolu kwa mwezi okukikondo. Kakati Honorable Nabanja katikiro wa Prime Minister wa Uganda. Yakoze bwati. Mchala munnange. Obukadde 10 ngage mabugo gange. Era nagasomero. Teka mu kikondolo. Zezabadde tufezo. Kati ezo tulishua. Ziri kwalali. Wabu nabasigaddeyo bonna bakole ngoyo. Nagamba government egenda leetezaayo era government egenda kuleetezaayo mu kuziika. Era ndoza Nabanja banaachikirira President anti Nabanja ye president sawa. Yali kati mbufuzi. Agenda mukweyawula oluvanyuma lw'omukebera n'asangibwamu olumbe. Nakuzina badde n'akakifaananyi akatambula ku social media ntogwa musuubi nono gye yatandika akatobudde buno ya Uganda. Era abantu State House nakasero State Lodge nga basayininga gateway soon bwe bati. Bawandikawo ebigambo. Kati